okuva olubereberye either bayinza okwanga balekera nnyo district ye Masaka oba region ye Masaka okukolera ku nsonga eno until when the Minister of Internal Security yagenze. Naye I still believe nti twali tusobola okubawo kyetukola nga tunafiirwa abantu 26 bonna abaafudde. Naye ekimu kye tulina okukola bantu okuddamu ansa bana 26 baafudde baafa batya twafiirwa tutya abantu 26 nga weetuli. So somebody must answer this. Anayina okutuddamu answer. Of course ebitongole byaffe ebyokwerinda. Yes. Lwaki kino kyatutuukako kitya? How did we come to that level? Kubanga oba oli mu kisoboka mu kiseera kino ng'oyagala abantu basitula obulamu bwabwe naye kyandisoose bwe butebenkevu bw'eggwanga. Yes. Omuntu tasobola kutuula ku kisoboka nga si mutebenkevu mu mutima ebyokwerinda nga bifu. Tasobola. Teri muntu agenda kugenda mu nnimiro nga amagamaga bw'ata abo banamutema. Teri muntu agenda mu mwanya zikusuubiremu ngali bw'ati. Kati ng'oyagala okukakasa lwaki ebyobutebenkevu bikulu nnyo. Genda olabe kiri Somalia. Nobody can concentrate. Ngujjeko abali mu town yawo. Era ebitongole ebisinga naffe twabire Karamoja yabeeranga emunamundu nga n'emmere gye bali tebamala kubanga ne mu byalo baatyangayo kugenda okulimirayo. So kitegeeza kisoboka tesobola kukola okujjako nga waliwo emirembe. So I call upon the security agencies, please take charge, take positions and take your responsibility mu making sure nti ekitundu kino ky'e Masaka ne Uganda yonna okutwaliza awamu biba pacified okuva mu bitongole mukuva mu bano bakanywa musaayi mukolagana naffe abantu ba bulijjo ffe weetuli. Kitegeeza kukkiriza nti wabadde obunafumbi bw'ebyokwerinda ku nsonga y'e Masaka. Certainly. How do you lose 26 people in 1 month? Nga abantu ate nga tebabasize mulundi gwabula nga batta buli lunaku ne battayo 2 ne battayo 3. Already kasaba mala okutta abantu 3 that is already an insurgency. Immediately why no kuba wechikolebwa if it's about to bring out auxiliary forces to involve the general public kolachi immediately why no kubanga wadde wechiriwo kwegamba kuba nti ne wantu batosobola kuteeka mu poliisi ku buli luggi ne wali wayina okubeera even if ne bategeeza nti kakati mu magombola mu miruka gyaffe gyonna mu byalo byaffe byonna tufunyemu patrolling teams zino ate ebyalo biri bimeka you need about to say ebyalo mu gombolo ja kusangamu ebyalo maybe ebyalo 50 ebyalo 50 ebya poliisi 50 nga buli wa poliisi atambulira ku ttiimu emu y'abavubuka abatambula mu kyalo kyabwe endulu ejja kuvuga wano na bano bakwatagana bano and they cannot survive, those people cannot survive. Naye balwawo nnyo okuengaging community ne balowooza bajja kuvuga patrols abwe babayita ku luguudo luno lugenda ekyazanga luno lugenda ekyotera ezo patrols ziyita ku luguudo bano abantu bali mu byalo. You must engage the community. They took long to engage the community and it's high time that you engage the community esobola okwekuma kyetaaga kiri kimu kyokka kubeera guided. Ekyo tusoose kikola wano twakikola Teso under Arrow Boys, twakikola Lango under Amuka, tuchikoze Karamoja under the Karachunas, and these areas are peaceful. And that's the same thing, by the way, Chitwakola even in 96 when President Yoweri Museveni was coming. Yatandika n'abamwana winchi abantu bano bonna byayingiza mu magye baali bantu ba bulijjo who joined him bakadoga bamujoining and they fought. So I don't know why NRM was really forgetting its foundation. Okumanya nti olutalo lwaffe terubeerangako lwa mmundu, olutalo lwaffe terubeerangako lwa amaanyi ga tanka, terubeerangako lwa police patrols, olutalo lwaffe lwa abantu. So engage the communities, we shall defeat this.